nze bagamba tusazeewo okuva wansi w'omweramannyo mu sizoni eno twagala muti okusobola okutukulembera tuwa obukulembeze nga butegeerekeka. Tetugenda kubeera wansi wa myeramannyo, ekyo tetugenda kikkiriza. Njagala kwogera ensonga 3 nze nga Abedi Bwanika. Nze mubatya okwogera byentegeera siriimu. Meeting eyatwala Robert Kyagulanyi Ssentamu Arua nze nagikyeyalinga. Oyo mukaako abadde atudde awo, ono Mabike ne Luwowa be baali bammemba be twalina mu meeting eyo wali ku Centenary Park. Kyagulanyi ng'agaanye ogenda Arua okuwagira gwe bayita Kasiyano. Ffe twamutwala Arua kifuba. Bwe mbawulirayo nga mwogera mu Bwanika bamuwa kaadi, bampa kaadi Bwanika kumpa buwinze. Nga nze ompa buwi kaadi nze. Ng'ompa buwi kaadi nze bansanga ku kkubo mbu ne bampa kaadi. Basebo ne banya muva mu politics oyo w'ekijega. Mbw'osanga Bwanika n'omuwa kaadi ng'omusanga ku kkubo n'ompa kaadi. Nze nakyeyalinga meeting eyatwala Kyagulanyi mu Arua. Wenkyeyalingira meeting nali wawa bweru. Bino kaakano bye bintawaana ne mukulu Kyagulanyi nabyo kambibabuulire biri 3. Ekisooka nze sirya bisiyaga, siri biwagira, ate mbigaanira ddala. Sigenda kuwagira muntu yenna mu bukulembeze ng'oli muwagizi wa bisiyaga. Sigenda kukikola. Oba mumpa akalulu, oba temukampa, oba munziza mu palamenti, oba nedda, sigenda kulya bisiyaga. Sirirya bisiyaga, siriwagira muntu yenna alina bisiyaga. Bano be bakwano ba Kyagulanyi. Omusajja omu mukwano we asinga mu America, minisita wa transport mu gavumenti ya Biden. Bwe baali bamulayisa yagamba bw'ati, naga ndi musanyufu nnyo okulayira olwaleero nga ne Bawa nga ali wano naye kasituke. Agamba nti Bawa ali wayo ate naye musajja. Abantu ne baga nti omusajja oyo bamuyita Peetero. Erinnya lye erimu ly'Ekijamani ye Peti. N'eri erinnya lye oyo yatambuza abanuupu mu Amerika yonna. Sigenda kulya bisiyaga, sigenda kuwagira bisiyaga. Gendala enjawukanya ne ttiimu ya mukulu Kyagulanyi nayo kangibabuulire. Emyaka 30 egiyise nafuna akawala ewaka ewange bakayita Rachel. Kajja otukolera nga kausi bogaro. Nenkabuuza nga kamaze otukolera emyaka 3. Rachel otonyinayo kintu kirala ky'osobola kukola? Nenkabuuza tosobola kusoma? Nekasiriikirira nekanga ndi nsobola okuddayo mu ssomero. Rachel neŋŋamba mukyala wange n'amutwala ku ssomero. Ne bamuwa mu P7 yali yakoma mu P5. N'asoma senior 1, 2, 3, 4. N'agenda mu senior 5, n'agenda mu senior 6. Rachel n'agenda n'asoma diploma. Rachel bw'amala okusoma diploma n'afumbira omusajja. Omusajja oyo akulira ekitongole ekinene mu nsi 20 ku lukalu lwa Afrika. Emyaka gino gyonna 10 babadde babeera mu Lavington mu Nairobi. Kati babajuludde bali Pretoria, South Africa. Nategeera luvannyuma nga maze okuweerera Rachel nti bamuzaala mu Misaali mu constituency ya Honorable Mpuuga. Gye bamuzaala. Njagala babuuzaayo ekibuuzo mu abampuliriza. Rachel osobola okutuula naye n'okola olukwe lwenna olukuba Dr. Abedi Bwanika wansi? Baseba ne banyabo abali mu gavumenti eno be basomesa Lubongoya, be basomesa Katana, kaakano Katana nti alwanyisa Museveni. Muli baloge mu abampuliriza. Mumbuulireyo ekintu kimu. Museveni, President Museveni yakola ki Katana, yakola ki Lubongoya?
kyemuba mumbulira nti bakontana ku kino kakali Lubongoya kyava mu lwanyisa. Lubongoya abo bali ku bintu bya Gorbachev, bwe muba mwagala byankyukakyuka. Lubongoya Lewis Davis tasobola kuleeta wano nkyukakyuka, tasobola kuleeta kye bayita nkyukakyuka. Muleme okuddeeyo ne mwerimba mbu wali enkyukakyuka egenda okuva eyo nga mulimu David Lewis Lubongoya, nga mulimu Bakatana. Ekyokusatu ekinkontanya ekintu abo kwe kuvoola abakulembeze, obukulembeze obw'ennono, obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka, n'ovuma abantu n'oyagala oteeke wansi buli muntu yenna. Mbuuza ekibuuzo, Kyagulanyi oyagala kufuuka kabaka wa Buganda? Oyagala kufuuka katikkiro wa Buganda? Kyagulanyi buli kifo kyonna okyagala? Twakukkiriza otukulembere ne buli kifo kyonna okyetaaga. Basebo ne banyabo, ensonga nina 10 olwaleero nsazeewo babulirako 3. Bwe mundaba nga nze sitambula nabo, ebyo bye biŋŋaanya okutambula nabo. Ekyokusatu nze si be bandeeta mu bye bayita struggle. Kyagulanyi yansangamu nga ndi mu struggle. Nja kubeera mu struggle paka lwe naafuna kyemanyi nti kyekigenda okuyamba bannayuganda. Era namwe njagala bagamba muleme kubeera bati. Eyo si nnono yaffe. Njagala okwebaza Mukama olunaku olwaleero nti omukulu gwe bayita Honorable Masaasi Mpuuga Nsamba, omutendeke obulungi, asazeewo okukkiriza otukulembera mu kintu kino ffenna we tugenda okwekuŋŋaanyiza kye bayita Democratic Alliance. Kifuuke ennyumba, buli muntu yenna waasobola okukola ki? Waasobola okuyingira. Muleme kulowooza nti ku mikutu gyammwe we mutuvumira buli kivumo nti obululu we tubujja. Abo bategeera. E Masaka tewabeerayo musiru. Abo bategeera bye bakola babimanyi. Muleme kulowooza mwe mujja kujja muzine buzinyi mazina mulekaane mutuvume mututiise tubawe akalulu. Eyo nnono tetugenda kukkiriza myeramannyo. Lwaki mwagala nsingekaawo? Era temutegedde? Buuza akulya nti era totegedde? Ssaabasajja Kabaka awangaale. Okufuna buli munnayuganda okufuna omukisa. Benito Kiwanuka yatandika. Benito Kiwanuka bw'afa, omulamu ogwo yagukwasa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere. Dr. Paul Ssemwogerere yagutambuza emyaka mingi. Era bwe yamala yagukwasa Oweekitiibwa Kano Dr. Kizza Besigye. Dr. Kano Kizza Besigye kasokedde nga tumuggyako ku mulamu ogwo ne tukwasa omulala, gwatandika okugalangatana. Era ke kavuyo kati ke tulimu kati. N'olwekyo tuli wano okuzzaawo omulamu ogwo, omulamu gw'abasajja abo, omulamu gwa Ssemwogerere, omulamu gwa Beni, omulamu gwa Ssebaana Kizito, omulamu gwa Jock Mulozi, n'abasajja abo abalwanira eddembe n'okulaba nga ffenna tweyagalira mu Uganda eyawamu. Mwenna